Omulungi atulaba ku SK Media nkwebaza nnyo okubeera ng'otugoberedde. Ku mulundi ogwasembayo mu kitundu ekisooka twalaba ng'omuvubuka ono Matayo atwaliddwa mu ssabo lyagamba nti liri mu bitundu by'e Busega era nga waliwo n'emikolo gyalumiriza nti gyawongo egyali gitandise okubakolebwako ye ne banne bwe baawambibwa. Biki ebyaddirira? Then nga tebana batufuwa mukoogo ne bagamba buli omu tugenda muteekako ennamba amanye nti ye gundi oba ye nnamba bweti. Kati bwe bamala otufuuyira ogwo omuka bakwata olupapula nga sente kale nga 10 oba ki naye sente za $1 nga bakebera ennamba eri ku sente eyo oba obubonero obuli ku sente ezo ne batukuba mu kifuba. Banga nange bankubako ennamba ngirina mu kifuba. Then bwe bamala ennamba engeri gye bagitukuba n'okusinziira bwe twawunyirizanga ku muka nga tweba kuddamu okuzuukuka nga oliko ennamba ku kifuba. Kati luna bwe bamala otukuba ennamba obudde nga bugenda okukya ne batukwata ne batuvuga ne bamala ne batuzaayo buli omu ne bamuza mu kifo kye. Then olunaku olwaddako nga batuzizaayo eyo Busega we bankwatira nga tebana batuteekako tatu twagezaako okwagala okuba enduulu. Kati mu bavubuka abo abalinga batukute engeri gye baali batusibidde ku miguwa okutusiba emimwa bwe nagezaako okwagala okuba enduulu omuvubuka batukwatanga nga ezo kando ze bakutonyeza buli we beetonya abamu nga bateeka ku mubiri. Kati nze kando mu liiso lyange wano baali baagala kunjiira naye wano ninawo enkovu banga yagenda okunjira kando bwati nenziba eriiso nenjikya waggulu nafuna n'ekiwundu ky'amaanyi kubanga n'enkovu weeri. Kati lunaku lumu baba batuzaayo ne Busega ziri ssaawa nga 8 ez'ekiro. Jones abavubuka bali abatukimbanga nga Jones antuusizaawo ne bajja banteeka mu motoka Obusega ku roundabout waliwo motoka eya 99. Abasirikale ne baraba ne bajja ne bagamba mu motoka omwo mutadde muki bali ababoda baali bamaze okuddayo. Kati Jones kyeyakola n'agirookinga ate nali ku miguwa nga nsibiddwa bansibye emiguwa. Kati bwe nagezaako kwagala okuwogana naye ng'eddoboozi terivaayo bulungi omusirikale n'agamba njagala kkebera ekiri munda biki ebyo bye mutaddemu. Jones n'akwata musawo n'amuwa sente n'agamba afande ngenda ku mazzi mali yange akatuuka konteyina ziri mu kubo ndeka ngende. Omusirikale bwe bamuwa sente teyafaayo kukebera ne bavuga mmotoka ne bagenda. Naye era bwe natuukayo okugezaako okwagala okuwoganira mu basirikale bansala wano ku viivi. Bwe yansala wano n'agamba buli wogezaako okutoroka abazungu baba beetaaga omusaayi oguli mu misuwa. Nansala ne bankwata misana nagezangako okuba enduulu kiri ekifo tewali muntu aliwo ndowooza ennyumba emu eringa okuva wano okugenda nga ku ambiyansi eyo ndowooza ennyumba eriraanyeewo. Kati ebbanga bwe lyatambula twatuuka n'otuuka mu mwaka nga simanyi naye ntandika okubeera omwo mu nju. Jones n'abulamu okumala ebbanga lya mwezi nga 1.5 myezi nga 2 naye ntandika okubeera awo nga ndi ne ajati nga be bandeetera ebyokulya. Kati lunaku lumu ajati andeetera ebyokulya bansibanga bwe bandeeteranga ebyokulya basookanga kunsiba amagulu ne bansiba n'omukono ogumu ne bayisaamu omuguwa ne bateeka ku mutayimbwa oguli wali. Then guno omukono nga gwe nina okuliisa amenvu gwe nina okuliisa buli kimu kye baleese. Naye ebbanga lyenamala lya mwaka 1 n'emyezi egigenda mu 3 nali siryangako mmere
nalya fruits banga lya mwaka mulamba kati ajeti bwajja n'atuulakawo mu maaso yali ayogera nga ali ku simu awo mpulira bapakinze emmotoka wabweru batudde bonna bali ku masimu kati ajeti oba yayogera nani ku simu nakubira Jones namugamba Jones nti omuwala ate gwe twawa omuwarabu nga nsindikire message nangamba nti omuwala yafa. Jones namubuuza nti muwala ki nti kezia yani nti ono omuwala gwe twagiye Kawempe eyali ayiga obusomesa. Jones nagamba oyo yafa dda awo bamutwalira we yafiira mwezi we bamutwalira teyasuka na oyajeti nagamba nti mwangamba oyo mwala temugenda mmuta kubanga nze namujja mu bazadde be nagamba nange ono kamutte nesasuze ku kyemwakola oli kati ajeti yali alina ekiso yakikwata najja okunsala wano nkovu yeno wano nagamba nawe kankusala emisuwa gino omusaayi gukugwemu nange nesasuze kati bwe yali andaddeko ekiso nga tanaba nakukinyenya bwato already kyali kimaze n'okunsala ne mugamba tonzita sirina kye nakora na kati Jones nadamu namukubira esimu nayogera naye saamanya kigambo kyonna kye yamugamba ajeti nangamba nanteme amagulu gano natandika okunkuba ekiso mu mutwe nga bwanfumita nanfumitako wano enkovu nzirinawo wano mu mutwe nangamba kati okaba gwasose wano bwe wali ojja tewasangawo omusaayi olowooza gwe tusoose okuleeta wano oba gwaliko sente eziri awo kati mukugenda ng'okunta okundeka yanfumita ekiso wano nangamba todangamu okuwoganira wano nga buli wafumita buli wangamba afumitamu ekiso ne batuuka ekiseera ne bangamba nekino ekifo katukujjemu tukutwale bonodamu okuwogana tujja kukusuula mu mazzi gonya zikulye oba olowooza ogenda toroka nga bw'otoroka ku Jones ne mugaa sijja kutoroka ne bamala ne banvuga bantwala eyo Masaka saamanya na kifo mwe nali era ne kati sikijjukira bulungi wabula ebifo byenzijjukirako Busega Entebbe ku Ikweta kati bwe bantwala mu kifo ekyo kye namalamu ebbanga eryali liweza ng'emyezi 2 n'ekitundu we banzigira Jones yajja ne banteeka mu wish ne bangamba tugenda kuddamu okusinkana abazungu tugenda Mbarara naye bwe tumala okubasinkana tewali kutoroka bw'otoroka tugenda kukuttira eyo nagamba gwe genda olaba abazungu bakubule kye bakwagaza tukuwe sente ogende odde mu mirimu gyo ne bampa engoyi banyambaza ne bangulira bisapatu Jones najja ne bankwata ne bansara enviiri ne bantereza n'ekiwundu wano ku butwe kyali kindi bubi ng'omutwe nga ndi bubi nga seetegeera kati bwe bamara bwakya ku makya ssaawa ng'emu nga bamaze okunteeka mu mmotoka ne banvuga ne tugenda Mbarara zagenda owera ssaawa 6 n'ekitundu nga tutuuse 6 5 kitundu awo bwe tutuuka Mbarara kati nga tuva eno we baali bandadde mu mmotoka mwatuula mu Jones ne ajati oli eyanfumitanga ebyambe n'ava okwikweta we basooka okuntwala okulaba abazungu n'agamba n'atuulamu n'agamba nti gwe bwe weeyisa obulungi ogenda kudda ewamu naye bw'olaga ati oyagala byakuba ndulu kutoroka togenda kudda wamu bwe twatuuka okwikweta ajati n'ayingira ne muyingiramu n'Abasudaani abamu abasajja 2 Abasudaani ne bayingira mu mmotoka ne banvuga ne Jones nga mwali kubanga yali avuga ne tugenda ne tutuuka Mbarara bwe tutuuka Mbarara twajipa hoteri mmotoka ne bagipakinga awo awali ebipande we batimbira ebipande ajate n'agamba ffe katusigale wano gwe Jones mutwalo omulaga abazungu deni okomewo tumuwe sente addeyo ewaabwe
bali abasajja ababiri abasudan ne bavaamu ne ajat ne basigalawo ku gate ya Ajipu Hotel. Kati John zinanvuga nantwala eno wansi awali basi za Global eyo munda nangamba utugendo sinkana abazungu nti oyogere nabo bakuweya bakuwadde naffe tukuweyo ode wamode ku mirimu gyo. Nali manyi nti era ngenda kubanga nali manyi nti bagenda oluusi okunta. Kati bwe tuvuga motoka we twayingiriddeyo munda mu St. John's akyangamba toweeyisa bubi olina okulaga nti oli musanyufu. Kati ate abasajja betwalese eri ngendo balaba nga bali mu kitulera waggulu bali mu motoka nga bavuga kitulera kiriko namba plate ya Sudan benyini benaze nabo abayingiridde awo ne ajat ne batuuka eri ne bavaamu. Kati bwe bayingira mu motoka John zinatandika okubalagirira nga bagamba bakkirireeyo wansi. Kati John zinangamba kati omanyi kakugulira emmere ogenda otuuka ku bazungu ng'enjala tekuluma nga tolaga mbeera mbi buli kyoyagala kyonna ngenda kikuwa wetuukawo oyogere nabo bulungi tolaga ojja tambula na bulungi yadde ebintu bikuluma. Kati bw'afuluma okugenda okungulira emmere nange we nafunira omukisa nensooka ntenkanya olugi ne lugaana nenzijjukira karooko kujjamu bwenti ne lweggula nenziruka nga mpwenyera kuno okugulu baali bakusaze kuno nentuuka kuwa booda ne mugamba omusajja yali yampamba nyambo ntwale Mbarara ku poliisi yonna eri kumpi nyambo ntwaleko. Wa booda nangamba kale kankutwale nanvugira bwereere nantuusa ku poliisi y'e Mbarara. Bwe ntuuka bwenti nensanga waliwo omukazi gwe nasanga yali mu kawunta musoga n'abasirikale awo ne mbagamba nti omusajja abadde ampambye naye motoka njirese wali nga abadde n'abalala basigadde mu hoteri. Kati bali ne boogera ne bakwata piki abasirikale basatu ne piki bbiri ne bantuuza ku piki emu abalala babiri ne batuula ku piki endala ne bavuga ne tutuukawo motoka nga yakavaawo ne mbagamba waliwo abalala ba ajeti abasigadde ku hoteri tugendewo nawo mbalagewo. Tugenda otuuka ku hoteri nga ajati ayingira mu motoka ndowooza Jones yali amaze omugamba ntorosi. Abasirikale bwe bagiraba ne bagamba katugigobe tugiyimirize tetujja gikuba masasi kubanga bwe tunaagikuba amasasi tetulina lukusoolo. Ne bagoba motoka yabalekerawo roundabout awali Coca-Cola we yagendera. Abasirikale ne bagamba katuddeyo ne bakubira omukazi yali mu kawunta awo gwe twasanga waawe Mbarara. Bwe bamala omukubira n'agamba kankuba eriya ntonde bagiteege n'akuba essimu n'ababuulira ennamba kubanga ennamba twali tugikutte eya motoka eyo n'ababuulira ennamba ya motoka. Kati bwe bwatuuka kawungezi bali ne bagamba motoka tebanagiraba. Abasirikale abo ne bansondera $5,000 ne bangamba twandizikozeeko ensonga zo naye kisingako ng'oze we byatandikira abo abasajja baba basobola obbakwata. Kati bwe namala obanyonnyola ne banfunira $5,000 ne bangamba linnyodde ewammwe we bakukwatira owaabe bajja bbakwata. Kati bwe bamba $5,000 obudde bwali bugenzi ate nga Mbarara gwali mulundi gwange ogusoose okugendayo. Nenoonya oloogi nensulamu nenaaba naye nali nakoga nga n'omulwadde wa sirimu nga n'omutwe. Kati enkeera ku makya nzuukuka njagala kunoonya bbaasi entwale mbanzija nentuka ku Centenary Bank nensangawo asikaali nga yali ayimiridde ku line nga yali ayagala kujjayo ssente. Ne mugamba ssebo nyambo mpeko ku simu yo njagala kubirako bazadde bange baali bampambira eno naye natorose olunaku olwajjo. Nangamba bakututeeko ku poliisi wagenzeko ku poliisi ne mbagamba era nva ku poliisi ne ssente zirina abasirikale be bazimpadde naye nyamba ompeeko essimu njagala kwogerako ne bazadde bange. Nali nina namba 2 mu mutwe eya muganda wange neya Brown oli yali yandeeta benakubira ngenda okubira muganda wange nangamba nti ono sigwe oba nangamba oyagala ssente mmeka
ne mugamba nze Matayo ntolose ku musajja abadde baali bansibira mu nju bagamba batugamba wafadda batwawaayo sente ne batugamba bakutte mu Amerika oli mu Amerika bali mu kujanjaba nti baagala tukomyewo batugamba wafa tufune sente tukomyewo omuramu ngenda okubera ne Brown oyo yali andeeta nangamba kyekimu nti bakubika mu mwezi ogw'ekumi mu 2019 nangamba mu Amerika temwagenda ne mugamba twatuuka omusajja nasibira mu nju ne munyonyola buli kimu nali mbalala oyo asikali nangamba tojja kusobola kutambula oyinza okufiira ne mukubu soko gye nfune engeri gye nkuyambamu bw'oba oteredde nkuyambe odde ewamu nkuweeko kudagala oli bubi nantwala nawe yantwala namala ennaku nga 15 bantu bangi era mubalala bammanyi abanyambako ne bamfunira kudagala kumalira waliwo n'omusajja omulala yankubira Ivan nangamba batugamba wafadda nze nawaayo miliyoni 5 omusajja nagamba wafudde ayagala omulamba afune miliyoni 20 azitwale ku embasi y'Abamerika Abamerika be balina omulambo kati bano bwe banjanjaba ab'embalala tata wange nasonda yawo obusente nono Brown nakwata emitwalo 10 n'agisindika ku simu ya sikaali bamala ozisindika nangamba kati linyo gye njagala kuzaayo mu bazadde bo bulijjo bakunoonya bagamba nze nakuleeta n'enkutunda kati neninyawo mu COVID yawo yabadde yakatandika 2020 mu mwezi ogwokusatu nalinyanga n'abaana bali bajjayo ku ssomero neninya baasi nenzija nentuuka wano mu Kampala we Kasubi nensinkana Brown nemubuulira buli kimu kyonna ekyantuukako nangamba natuuka okuvuga piki nenjitunda nga batugambe wagenda mu Amerika nti bakutute mu ddwaliro ly'Abangereza oli mu Bungereza oli mu Amerika Abamerika baagala sente ezikukomyawo nti ate bagenda kuweereza ng'otuuse wano ne tunoonya sente zikuza ne zibula bezagwawo zonna ze twalina ne batugamba wafudde kati nangamba nti pakinga buli kintu kyo kyonna tudde mu kyalo ne COVID atandise ne mugamba sigenda ne mugamba njagala kusooka kugenda ku poliisi njagala kuwaaba Omusaayi gwange na buli kimu kyonna kye bankola nali nkyalina n'ebiwundu wadde embalala baali bantereezezaamu naye nali nkyali bubi kati bwe mugamba njagala agenda ku poliisi waite ennaku 2 nankwatayo kennyini ne tugenda awo ku Odi Kampala bwe tuuka ku Odi Kampala ne tuuka ku kawunta ne mbanyumiza buli kimu ne mbagamba omusajja ne bwe yansibira nkyajjukirawo njagala mugende mumukwate kubanga bantu bangi bakola nabo baana bangi bawamba bintu bingi bye bakola abasirikale ne baŋŋamba tusobola obutagenda mu kifo tujja kugenda mu kifo tukonfaminge naye tuyinza obutamusangayo ne baŋŋamba funa miliyoni 3 tugenda zikozesa mu kuturakinga tugenda nakozesa ku mafuta aga motoka kati ne baŋŋamba tetujja kufuna kuyingiza musango gwefuna miliyoni 3 soka ofuneke mu kitundu oje tukole statement tugende tumukwate deno tuongere mu kitundu tumukurage abasirikale abo abakiŋŋamba webali ne kati bankubira amasimu nga bambuuza sente watuuka wa sente tonazifuna tugende tukole omulimu ne kati bakyakimbuuza kati bwe namala nga sente ezo sizirina nempulira ddala nga amaanyi gambwedde Brown ye n'agamba nze kangende kyenakora nasooka nemujjako national ID nenziramu nensalisa layini yange nenkakasa taata wange nti ndi mulamu naŋŋamba komawo ne mugamba sijja kudda nga tebanaba bakwata ne mugamba singa nzija ne baddamu ne bansanga ngeeyo mu kyalo bajja kunzitirayo kati abantu abasinga bwe nazaako layini ne batandika okunkubira essimu ne baŋŋamba batugamba wafa biki kati ne batandika okumpayo sente ng'amabugu oba ng'ez'okunkulisa
kati ezo sente zenakozesa mu kupangisa polisi yali enemye nembanga bivuddeko ne covid nga w'amaanyi nembiviirako ddala omwaka ne gutambula 2020 n'atambula n'atuuka okugwako ne tuyingira mu January y'omwaka guno 2021 omusajja nankubirako yasooka nankubira essimu wankubira essimu nangamba nti wawona naye mu bantu be nali nkuteko tewali muntu yali awonye nangamba olina omukisa ogusinga ogwa Yesu era ekyo weebaze kati nemugamba nti nange nawona naye gwe naawe tonaba kuwona lujja kuba lumu nkufune kati bwe namala essimu nempulira nga njagala gijjako naye muli nengamba bwe njijjako ate nga njagala kuwaaba ayinza obutalabika kati kyenakola waliwo abavubuka we nankulabye abantu bangi abantaasako bamu mikwano gyange be nabuulirako embeera gye nalimu ne bampisa mu mbeera ya covid ne banfunirayo omulimu mbadde nkolawo mu Bachina kuva mu January kati we mbadde nkolera mu Bachina Jones bwe yankubira n'anemerako mu January mu mwezi ogwokubirawo nga twakava mu kulonda naye nemmala nengamba yagamba Abamerika be bamutuma ate wa NSSF kasooka ngende mbuzeeko ku NSSF nasooka nenfunawo nga njagala wakiringe mpike mu NSSF bwe nsangamu director mute oba nfe naye nengenda nentuka ku NSSF natuka ku reception nembabuuza nengamba njagala kulaba director nebagamba director nebagamba ali mu office ki nembagamba nze njagala kulaba director wa NSSF kubanga office gyalimu sigimanyi namba nebagamba mwagaza ki nembagamba director bintu bingi beyankora nange nzize kwesasuza bagamba bali bamuyita nembaga John Francis abawala abaliwo ne bakebera mu namba ne bakebera John Francis ne bagamba fete tumulina ne bangamba genda ku polisi oje ne polisi yobwebaawo basobola okutuse wa director n'olaba kituufu yeye naye ne bangamba ffe bwe tukutwala ate ffe tuba tumenya amateeka agatufuga ku mulimu kati nempulira nga njagala kuddamu okuwaaba nengamba kangende ku embassy nawo ntuukeyo nensooka ku embassy y'Abangereza ne beegaana Abangereza nengenda ku embassy y'Abamerika abavubuka abasajja be nasanga bali ku reception ne bambuuza buli kimu nembagamba ne bangamba sooka tuweeko ennamba za Jones n'ez'abantu be yabba nenzibawa kati ne bakubira Jones bwe bakubira Jones n'abagamba ndi ku NSSF nze ndi director munsange ku NSSF bagamba tukusange ku NSSF nti awo ne bampawo abasajja babiri ku embassy abasajja abo baaliwo ne bangamba nti enkeera jangu tujja kukeerayo ku NSSF tulabe twogere nabo enkeera nengenda abasajja abo baali bamukubidde bo bennyini nenzija nabo ne tutuukawo ku NSSF ne bamukubira esimu n'abagamba munsange ku embassy y'Abangereza ku NSSF siriiwo ne tugenda ku embassy y'Abangereza bwe tutuukawo ne bamukubira esimu n'agamba n'emirimu gyenimu nze ni mukulu mu gavumenti temumbuuza bingi bwe mbagambye n'emirimu gyenimu temumalira budde omulungi atugoberera ku mukutu guno nkwebaza nnyo okuba ng'owaddeyo obudde okulaba ekitundu kino kaakati nkusaba ekintu kimu kirira wansi awo kapeesa ako akamyufu kakooneko osobole okubeera ng'otugoberera ebiddako byonna bikutuukeko butereevu tusisinkane mu kitundu ekiddako.